gundi embassy ya Uganda ke yakola ya USA negamba mbu bali ready okuwa 60 million to each person who accept to give out medical data. Naye Bannayuganda muna ebyo tetubifaako. So ekyokufa kw'Abannayuganda, they have to reduce us oba batya kati bakutte amagye aga Uganda agalimu Abannayuganda ne bagatwala e Gaza ne baleeta amagye aga M23 ne bagarecruitinga basobola okukendeeza ku muwendo gw'Abannayuganda. Era Abannayuganda abatuufu tebakyali Uganda, baba tutte eri kulwana. Kati abatali Bannayuganda Abanyarwanda bali wano. Zino basi ze mulaba ziggwa baagala byenda, baagala organism mitima bikikwati lwaki Museveni yasayininga contract ya trillion 8 yazisayininga era nabakolera video lwakanti munaye Abannayuganda bo tobabuulira ebyo. Naye nabagamba negano ne ku budget okubeerako amanda n'enku byakookya abo abantu abatalinaako ababanoonyereza. Nti olakwata omwana ne balaba nga takyalina amunoonyereza bamutta ne bamuggyamu ebyenda ne bamwotya kuba tebalina gye basobola baziika. Nti singa baba baziika abantu baba bagenda bagwamu kye bakola babakumako omuliro. Naye Bannayuganda ebyo tetubifaako. Naye nabagamba dda M23 yajja era ne olaba bajja abanene mu bifo ebyo baagala kubagoba. Okitegeera baagala kugoba abo bateekewo Abannayuganda abaabwe. So Abannayuganda let us wake up. Twefeeko nabagamba tuli mu occupation war naye temuwulira. Abannayuganda last time nabakolera video naye temwazifaako ne mbagamba M23 egenda kujja e Uganda. Abamu ne bankolera information ogijjawa biki. Kati mutandise obiraba agamagye ge ba recruiting abasinga baana bato baabwe bo baagala just kuwamba ggwanga. Kati amagye age Uganda bagatutte Gaza oba Bannayuganda abatuufu babatutte Gaza kuba bakimanyi bagenda fiirayo. N'ekirala kanjogera ku kintu kya accidents zino happening. Nalabyeyo omuntu omu abuuza lwaki accidents zino happening buli kaseera lwaki. Last time mu Gwokuna 2026 wano bali mu parliament nga baagala gundi okuyisa etteeka ery'okuba nga America esobola okuteekinga medical reports zaffe oba medical data. Era Museveni bamusasula trillion 8 eza Uganda okututunda oba okutunda medical data waffe. Kati nga America bategetinze byenda byaffe nga omanyi lwaboogo yakulembera okufulumya ebyo ebintu body organs. Okitegeera kati ne bagamba they are going to use accidents. Era nabagamba banne mwegendereze bagenda kukozesa accidents. Era waliyo neka gundi embassy ya Uganda ke yakola ya USA negamba mbu bali ready okuwa 60 million to each person who accept to give out medical data. Naye Bannayuganda muna ebyo tetubifaako. So ekyokufa kw'Abannayuganda, they have to reduce us oba batya kati bakutte amagye aga Uganda agalimu Abannayuganda ne bagatwala e Gaza ne baleeta amagye aga M23 ne bagarecruitinga basobola okukendeeza ku muwendo gw'Abannayuganda. Era Abannayuganda abatuufu tebakyali Uganda, baba tutte eri kulwana. Kati abatali Bannayuganda Abanyarwanda bali wano. Zino basi ze mulaba ziggwa baagala byenda, baagala organism mitima bikikwati lwaki Museveni yasayininga contract ya trillion 8 yazisayininga era nabakolera video lwakanti munaye Abannayuganda bo tobabuulira ebyo. Naye nabagamba negano ne ku budget okubeerako amanda n'enku byakookya abo abantu abatalinaako ababanoonyereza. Nti olakwata omwana ne balaba nga takyalina amunoonyereza bamutta ne bamuggyamu ebyenda ne bamwotya kuba tebalina gye basobola baziika. Nti singa baba baziika abantu baba bagenda bagwamu kye bakola babakumako omuliro. Naye Bannayuganda ebyo tetubifaako. Naye nabagamba dda M23 yajja era ne olaba bajja abanene mu bifo ebyo baagala kubagoba. Okitegeera baagala kugoba abo bateekewo Abannayuganda abaabwe. So Abannayuganda let us wake up.
ebyokubanga America esobola okutekinga medical reports zaffe oba medical data. Era Museveni bamusasula trillion 8 eza Uganda okututunda oba okutunda medical data waffe. Kati ng'abana America batagetinze byenda byaffe nga womanyi lwaboogo yakulembera okufulumya ebintu body organs. Okitegeera kati ne bagamba they are going to use accidents. Era ne bagamba banemwegendereze bagenda kukozesa accidents. Era waliyo neka gundi embassy ya Uganda teyakola ya USN egamba mbu bali ready okuwa 60 million to each person who accept to give out medical data. Naye abannayuganda muna ebyo tetubifaako. So ekyokufa kw'abannayuganda they have to reduce us oba batya kati bakutte amagye aga Uganda agalimu abannayuganda ne bagatwala e Gaza ne baleeta amagye aga M23 ne bagarecruitinga basobola okukendeeza ku muwendo gw'abannayuganda. Era abannayuganda abatuufu tebakyali Uganda baba tuteeri kulwana. Kati abatali bannayuganda abanyarwanda bali wano. Zino basi ze mulaba ziggwa baagala byenda baagala organism mitima bikikwati lwaki Museveni yasayininga contract ya trillion 8 yazisayininga era nabakolera video lwakanti munaye abannayuganda bo tobabuulira ebyo. Naye nabagamba negano ne ku budget okubeerako amanda n'enku byakootya abo abantu abatalinaako ababanoonyereza. Nti olakwata omwana ne balaba nga takyalina amunoonyereza bamutta ne bamuggyamu ebyenda ne bamwotya kuba tebalina gye basobola baziika. Nti singa baba baziika abantu baba bagenda bagwamu kyebakola babakumako omuliro. Naye abannayuganda ebyo tetubifaako. Naye nabagamba dda M23 yajja era ne olaba bajja abanene mu bifo ebyo baagala kubagoba. Okitegeera baagala kugoba abo bateekewo abannayuganda abaabwe. So abannayuganda let us wake up. Twefeeko nabagamba tuli mu occupation war naye temuwulira. Abannayuganda last time nabakolera video naye temwezifaako ne mbagamba M23 egenda kujja e Uganda. Abamu ne bankolera information ogijjawa biti. Kati mutandise obiraba agamagye ge barecruitinze abasinga baana bato baabwe bo baagala just kuwamba ggwanga. Uganda bo tobabuulira ebyo. Naye nabagamba negano ne ku budget okubeerako amanda n'enku byakootya abo abantu abatalinaako ababanoonyereza. Nti olakwata omwana ne balaba nga takyalina amunoonyereza bamutta ne bamuggyamu ebyenda ne bamwotya kuba tebalina gye basobola baziika. Nti singa baba baziika abantu baba bagenda bagwamu kyebakola babakumako omuliro. Naye abannayuganda ebyo tetubifaako.